Ampuliriza buli lwolabanga emmotoka ya pulezidenti omanya bumanya nti waliwo ensonga enkulu ennyo ennene ennyo lwaki emmotoka eyo tuba tugireese. Akulya security akireewo yoyo gw'olabaawo lwaki tumuleese. Ampuliriza ekiri munda mu Nuupu kitokota. Ennyumba yaffe yandikwata omuliro. Ebigambo bino njagala nnyo mbikuwa obitegeere wadde byantiisa nga byeraliikiriza. Katusooka tuve mu bubaka buno nakugamba nti buli bubaka bwonna obw'enkyukakyuka tubwaniza ku mukutu tusimbudde bwetti. Ino operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house. Ino operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo banange twebereremu kitamala tuyitangalaga kyo kikulonza kinyenya mutwe bino ebisalirawo ekyankwansi kutamu limiti nanyenyettwe heji limiti nanyenyettwe mobile money nanyenyettwe social media nanyenyettwe mwe bakinyenya mutwe anite simewo ne tefa ye bantu mmwe muli falumbechi owa Brian White yaddawoyo. Ino operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Ino operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Wakinyenya mutwe muyise etteeka nerinyigiriza abantu wabula mwefaako baba wa ssente ne mwogera oludikya nguluma yagusa kyosiga kyo kungula mu bumanyi obugero mwazza kwa naggomola mugwana kalaba mmwe bakinyenya mutwe ani tekinyenya mutwe tombuuza oyo gye bamuzaala tefa kiwanuka owehoyima oyo kinyenya mutwe waliwo wekasanda simewo nsubuga kinyenya mutwe abirigani atamumanya mukama yatwala kinyenya mutwe ebukomola simbi gyenzaalwa omubaka wange kinyenya mutwe wabula kiyingi watukola bubikuluno kagwakeketo nye tukujjayo gwe. Eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Aluwa mugamba mutya buli kifo tulonde opposition oyi mama Cindy buli kifo tulonde opposition abaana b'embalala buli kifo tulonde opposition Kasese ne 40 buli kifo tulonde opposition ejinja n'embale buli kifo tulonde opposition eggulu na kotido buli kifo tulonde opposition abaana b'ekisolo buli kifo tulonde opposition ab'ebukoma nsimbi buli kifo tulonde opposition mwattu ab'essemba buli kifo tulonde opposition abaana b'e Masaka buli kifo tulonde opposition busi ya malapa buli kifo tulonde opposition. Eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo. Omuziki gufubutuse ew'omulangira Kimera kaakati nno ampuliriza yessawa tusimbule wabula teweerabira enkola yaffe eya bulijjo video tugiwa ekigalo ffenna bw'omala ogiwa ekigalo kitegeeza nti oba omaze okugiwa mileage etuuke ku buli munnayuganda yenna gyali ku nsi kuno. Kaakati ompya nja kukusaba naawe subscribinga ku mukutu gwaffe gwe gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda era ng'omulongo wasa bw'entambula naye onaakuwa ekyogo onaakumira ekyoto ne bwe badduwa ebizibe bya buli kkala
n'abikwamula ebyo bikumazeeko emyaka n'ebisiibo. Kaakati n'ennamba gy'olaba yeeyo abali e Bulaaya ate mwe basinga okukolako kubanga ebyammwe bimwanguyira nnyo. Ampuliriza wulira, kaakati ekiri munda mu NUP kifumba mutuku kitokota butokosi. Nakugambye nti olunaku olwaleero natandisa ne mmoroka eya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eya Bulaka Bijje, era nga nnyina ensonga ng'ekigenda mu maaso munda njagala nsooke nkuzeeyo emabega katono nnyo. Mwenna mujjukira ekyali e Masaka wali e Kawoko Bukomansimbi disitulikiti mu kuzika jjajja Aida, ono nga jjajja wa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omulonde. Kaakati nno ebigambo byali bingi ebyayogerwa, wabula mu bigambo byonna ebyaliyo twawulira loopu oba muyite leader of opposition amayitwa ng'owekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi ng'alumba omukyala oba si kulumba ng'asomesa omukyala amayitwa nga Veronica Nannyondo, ono nno ng'akiikira abantu ba mu bitundu byeyo. Era ono yamujjukiza ebikolwa omukyala ono bye yakola mu kuwagira obubbi, obulabbayi, obukanuzi obwakolebwa Mathias Mpuuga mu Parliament. Ono bwe yabba miliyoni 5 ez'Abannayuganda. Kati Mpuuga bwe yabba miliyoni 5 n'atandika okubeera ng'asasula ba MP ab'enjawulo, era ng'ono abamobilizinga basobole okudifayinga okuva ku NUP olwo bamwegatteko. Era yalina enteekateeka nnyingi nnyo ez'okukola ekibiina nga bwe mwalaba mwenna kye yatongoza gye buvuddeko. Kaakati abantu bangi oluvannyuma baatya okumwegattako mu lwatu mu ttaala, era bano ne bagamba balinze essaawa eri ey'okuba kampeyini nga bamaze okuba mu makaadi yaffe eya NUP olwo bamwegatteko. Kaakati wano Honorable Joel Ssenyonyi we yavireyo n'agamba omukyalo oyo tulina okuba abeerufu, tulina okuba ab'amazima. Bw'abanga omuntu abbye asigala abbye. Lewavaayo n'osayininga ng'ogamba nti weeganye sitaani, ate eddakiika 2 bakuwa ssente n'ovaayo n'ogamba wasayininga totegedde. Kaakati ebigambo ebyo omukyalo ono baabimulangira ku lumbe olwa jjajja Aida. Kati ono bwe byaggwa ebyo n'agenda n'amobilizinga abantu n'abawaayo kasente n'alaga nti beekalakaasa ku lulwe mbu nga baagala Honorable Joel Ssenyonyi alekulire oba pulezidenti amugobe. Kaakati n'ebigambo bino njagala mbikujjukize kuwabula mbikujjukizaako bujjukiza. Nyina ensonga ennene eri ku head office eziwano eza NUP etusuzanga ekukunadde. Teri muffe nga bantu wabula munda mu bisenge by'amakolero. Nakwedde ne Katambi n'enkujjukiza abadde bagenda okwesimbawo bangi ba food soldiers abaweereddwa ssente okuva mu babaka abalala abali munda omwo abamanyi tebagenda kudda. Kakati bingi na bino ebikirako byogenda okuwulya katusimbulebo katono nnyo. Ampuliriza tukomewo wabula mbaaniriza nnyo mwenna abatwegasseko ku mukutu gwaffe. Mwebale nnyo mwebali eddala. Eno ye ACTV Media Uganda tusimbudde. Honorable Veronica Nannyondo tubeere ba mazima. Sikyogedde kubanga njagala just mutabukira ne wano tuli waka. Ate waka gye tulina okwetereereza. Suka kati muganda wange ogenda n'opayiriza negamba nekikyamu Sabula Salongo n'ogamba nti asika kusayininga omukwano gwange oba kiwalifunye ekyo otulimbalimba oli ku Lujuya TV nekyambadde musomesa yamubuzaabuza n'akusayininga subscribe Honorable Veronica badde nkunoonya nga sikulaba kyewakola kyali kikyamu. Simanyi oba owubira nze oba owubira abantu bano sikitegeera. N'ebimu ku bye tulina okukola ng'abakulembeze tulina kubeera b'amazima. Ate bw'okola ensobi kyetwagamba mukulu waffe, bw'okola ensobi tuli bantu. Abantu tusobya. Bw'okola ensobi weetonde. Kalize nali mmanyi agenda kwetonda naye ate yaddamu kwebuzaabuza Honorable. Kusaba oli mukulembeze munnange weetereeze. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi akiikirira abantu bawali mu bitundu eby'Ennakawa kibuga Kampala ggwanga Uganda ekikulu. Kaakati nno ebigambo bino nga bw'obiwulidde omwami ono ng'amaze okubeera ng'abigamba omukyalo ono mu lwatu misana tteke ku kyalo wali waakiikirira abantu bennyini ne bakuba engalo ne bamwebaza ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi okubeera omutangaavu oba omwerufu ku buli nsonga ogenda maaso
mu parliament. Kati omukyalo ono yaswala n'aswaluka n'ajula ettaka limumire naye nga nalyo lyali terimwetaaga kubanga nalyo teryagala bantu bankwe nga bakyali balamu. Kaakati omukyalo ono kye yakola nga bw'omanyi omukalukalu bw'atajja busera n'amobulayizingayo abawalawala awo n'abawaayo ku busente. Kaakati ono n'abasaba bagende bakwate ebipande boogere n'okwogera nti pulezidenti tukusaba olw'okuba nga Honorable Joel Ssennyonyi yavaayo n'alabisa omuntu awagira obulyake obukanuzi obubbi tusaba omugobe. Kyokka nga bino pulezidenti byatayagalira ddala kuwulira mu kibiina eby'okukwatagana n'abantu ababbi abalyake okusigala nga batuweera imbiseemu. Jjukira nti Mpuuga ono yatandika kuva dda nga tanaba na kwesimbawo mu NUP mu 2021 n'abeera nga akukuta ne Mwami Museveni era waliwo ne miitingi ez'enjawulo ezaatuula ng'ono azituula era ne ssente nnyingi ezaamuweebwa okusinziira ku Honorable Waiswa Mufumbiro o deputy spokesperson owa NUP. Yavaayo n'akakasa nti nga akalulu ka 2021 tekannabaawo waliwo ssente ezaweebwa Mpuuga nga ssente zino zaamuweebwa gavumenti okulwanyisa NUP. Kaakati bino byonna mugenda mu maaso Mpuuga abaana bakwatibwa ekalangala wayitawo ennaku 3 pulezidenti n'atutegeeza nti ono yagenda n'amusinkana mu hotero emu oba mu kifo ekimu ekirabo ekiriibwamu emmere nga Mpuuga asinkana Mwami Museveni era nga kigambwa nti ono yaliko n'olukwe olwo olwakwatisa abaana abo. Nakati abangi abakyapooseza mu kkomera abamu nga bakkiriza emisango kubanga babawadde ssente ne babakako okugikkiriza nga bayita mu minisita w'abavubuka n'abaana bato amanyiddwa nga Baramu Barugahare. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nsooke nkumuliseeko katono nnyo ku byabadde bukoma nsimbi. Omukyalo ono ku bantu be yamobulayizinga n'abawa ssente baveeyo beefuula abeekalakaasa naye ng'ono yabasindika nga tekyava ku ntobo ya mutima gwabwe kubanga nab'amazima baali bagamanyi. Ampuliza tukomewo nkulaga ekiri ku kitebe okuneneŋŋana enkwe. Ampuliriza bikyagendera ddala maaso. Ennyumba ya Nnambe ya NUP yandibanga essaawa zino si nsanyufu kyenkaniddeawo. Bingi bye tutasobola kubeera nga tubawulira tubabulyako ebyo ebitono bye musobola okubeera nga abantu bano bwe mubalaba mubabuulirire beddeko ku lw'ensonga ze bakola ezigenda mu maaso. Ne bannaye abantu bemazaka mwayagala akagambo abateeketeeke omuteeketeeke kanula yaddala nga Mpuuga yabayingira mpongo mboyo si muteeketeeke. Ani ateekateeka omukulembeze? Ani ateekateeka? Ffe abalunzi ffe tumuteekateeka kuba ffe tukuteekayo. Simuteeketeeke simuteeketeeke. Abakulembeze bwe batyo batunda amawanga gaabwe bwe batyo batunda abantu baabwe. Ngamba otya nti osayininga ku kintu nga tokisomye. Bwe batyo bawa Museveni buli biteekateeka byaleeta ebitunyigiriza bo bateekako buteesi yes. Nakati ali ku ggwanga afutubadde kabbaki nabbakirwa bano bannannyonda abataasoma. Buli kintu ne bakikuleeta lumu alisayininga ne ku kiranga ekibika omuntu ng'afudde kubanga ye buli kye bamuleetera ateekako buteesi mukono. Gwanga balitunda we batyo omukulembeze omuteeke. Bino byennyini babagamba buli omuntu wakufuula omwavu ajja ne makaago n'akukolera amateeka bakusanze ogenda kulima nene byogenda okulima tebiina bbeeyi nti aka tukuweeyo omutwalo okwate ogupande. Emitwe eminafu. Singa oba ogenda okulima mu mmwanyi zo ng'okimanyi bw'ojjayo endebe ya mitwalo 5 ki ekikuleeta ku kkubo n'ogupande busimanyi ate oli si mukulembeze muteeketeeke. Oli buli wakufuula bega ajja ne makaago n'akukolera amateeka kati geega amateeka gakwata bipande. Mpuuga ayonoonera ddala abantu beewaffe mbu simanyi omuteeketeeka. Ani abateekateeka? Abateeketeeke bababuuza batudde wansi ng'asaze nako yenna azaatamye bw'ati ayigulizza. Tugenda kubeera bakambwe nnyo. Omukulembeze awo nga tayagala kumwogerako nti kino kikyamu ng'ate oyagala tukulemberaga mukozesa ssente y'omuwoomuzi olwo bye tibigenda kukola. Tubatunulire butunulizo omukutukolako effujja ate nga ffe tubalonda eggwanga lyaffe liziŋŋamye lwa butategeera bw'abana abantu bemulowooza nti be babakiikira. Kaakati nno bino byonna ng'omaze okubiraba ng'omaze okubitegeera era nga bimaze okugenda mu maaso kati wulira ebigambo bibino. Ampuliriza wali mu nkuuka Honorable Joel Ssennyonyi yayaniriziddwa bulungi nnyo era y'omu ku bagenyi abakulu ababaddewo kubanga ono eyabadde leader of opposition abadde wali eri ng'akiikiridde NUP kossa ebibiina ebirala byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ne ba independent bonna okutwaliza wamu. Wabula ng'omuntu eyakuzibwa eyabuulirirwa eyagunjulwa kyamutwalidde obudde n'agenda alumba Mpuuga we yabadde atudde n'amusikako mu mukono okumulaga nti wadde nze mukamaawo naye sikuyinaako buzibu yadde n'akamu n'akatono wadde ogenda otulaalaasa yonna gy'oyita tekikikuggyako kuba nti wabba ate wadde wabba bw'oba oleze kabbeebiko bukakwononera
otugakatuge mbadde okayonja ate n'okazza n'okalera kaakati mpa amaala n'amusika mu ngalo 5 n'amubuuza kuwabula okumanya mpuuga ono ayina eggume n'okulaga mbu ye wanjawulo nnyo entondo n'akasajja ku mutima omusajja ono ayina enkwe yagaanye okusituka okubuuza Honorable Joel Ssenyonyi mukama we naye Honorable Joel Ssenyonyi agati eyo si nsonga nze nasuse ne mubuuza ne mbalaga ekifaananyi ekyange nganze wengwa kakati naye n'alaga obukopi bwe n'okulaga nti musajja ono awulira bubi nnyo okubeera nga nze ndiida we nze mukama we kakati mpuuga oluvannyuma lw'abantu bali ab'ebukomansimbi okuvayo nga bagamba mbu mpuuga yakuzibwa simanyi yatuuzibwa simanyi yabuulirirwa simanyi yasomesebwa kakati nno baamulabisizza butereevu nnyo wali emmengo mu lubiri ku nkuuka Honorable Joel Ssenyonyi bwe yabuuzizza n'agenda n'amubuuzaako mpuuga n'asigala nga atudde nga kasazeeko n'okusalako ekiraga nti omusajja ono wankwe nnyo omusajja ali atwerimbikamu tabangako waffe tabangako wankyukakyuka tabangako munnaffe era ebikolwa bye byonna bikulaga bulazi nti mutume awedde emirimu era omusajja ono wadde baamugwamu obuswavu kakati yabufuula busungu yazifuula ntondo yasalawo okubeera nga atondola ate kakati jjukira omusajja ono y'omu ku basajja abakadde abali mu paliamenti abadaayinga n'okudaayinga kakati envi yazifuula nviiri nzirugavu nga dde ayitamuggwa mu mutwe kakati awo omanya bumanya nti emyaka gino gye gijjuza entondo eya buli kkala kakati nno munnange atandise n'okkiraga mu bantu wadde nga Honorable Joel Ssenyonyi aga nti ekyo kya bulijjo omuntu mama temukwatagana mu by'obufuzi ne baba yakujja mu ntebe kati nga ye mukama wo omusikako omukono mga nti oli otya mulenzi kakati nno mpuuga bino tabyagala yasigadde akyakukkuluma kati ebigambo bino sooka obulio katono nnyo nabyo tubijjewo nkugambye leero tuli mu nju munda ebifaayo tubyase olwo nalwo luggwe zaako Munnayuganda mbadde neetegereza ekifaananyi kino mukulu Mathias Mpuuga Oweekitiibwa Ssenyonyi leader of opposition yazze nakwata mu ngalo n'osigala ng'otudde era nga okimanyi bulungi wali obaddeko leader of opposition era ng'okimanyi mu bwongo obwo nti leader of opposition yakulira ababaka naddala abagamba nti ba opposition entuufu era ng'okimanyi omubaka singa leader of opposition ajja n'amukwata mu ngalo eyakuzibwa wabula si bano in court abakyeteekako era asituka n'amukwata mu ngalo kubanga mukama we aba atuuse naye ggwe ssebo wasigadde mu ntebe n'okajjala wakikoledde no mu lubiri bandabyewo ekitiibwa Sylvia Mazzi ng'akuli mabegaawo n'akutunuulira naga ye omukulu akoze atya awulira ssebo naye azitowa nnyo n'ebino Mpuuga njakugamba ebigambo bino twala okozesa common sense n'ogamba nedda kanyimirire kubanga kkirizo bagaana toli waggulu wa Ssenyonyi era ne mu lubiri tebakwanjudde bayanjudde Katikkiro yayanjudde leader of opposition speech enagiwulidde bulungi era n'ekirala kyenja okugamba nti mu kaseera kano olwokuba atandika Dealers Association olwokuba alemera kuba commissioner gw'omanyi oli w'amaanyi nnyo naye Ssenyonyi webale gesiyo gye wakoze erina kyegattako era erina kyeyalabisizza omanyi buli step ejja kati nawuliddewo n'abalala abagamba mbu ebukomansimbi Ssenyonyi kyeyakola ate babalimba bino tulimu tetuli mu katemba tuli ku nsonga za kulwa kakati nno bino byonna bigenda mu maaso wali mu kibiina ekyaffe ekya NUP nakugamba nti nze bangi muvayo ne muŋŋamba nti ebigambo ebimu bireke eke tobireeta ku mpewo naye ne buŋŋaana okubeera nga mbireeta ku mpewo biba byafulumye dda abantu nga babirabye dda wabula nga banoonya opinion ezaffe ngaffe ababerya ddala mu kintu kino
abalina okubeera nga tukivuga n'okubeera nga tutereeza ebigambo bino tusobole okubeera nga ffe kennyini tuli beerufu olwo abalala balabire ku ffe ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati nno wali ku NUP wennyini munda mwennyini ate mu Foot Soldiers namwe mwennyini mulimu olutalo sinziggu. Olutalo luno nalukolako dda video emabegako ne mbategeeza nti waliwo entalotalo ez'ekyana ezitasaana kubeera nga zigenda mu maaso wadde nga abantu bano baakomba kwebaza eriibwa ne basigala ng'entalo zino bakyagenda nazo mu maaso. Kati bakomuledi bangi abatakkiriza mu bakulembeze be tulina ddala mu security nga ba Edi Mutwe, ba Akireewo n'abalala, kati nga ba security abakulu bano oba ba Foot Soldiers bano abamu okuli Waiza bo bagamba mbu enkola y'abakulu bali ba Akireewo n'abakulu ba Edi Mutwe tebakkiriziganya nabo, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ffe tubagamba nti bw'obanga oli mu nkyukakyuka olina okugondera amateeka g'abakamaabo eri eringalinga magye, tewali yakuyita tewali akukaka kubeera mu NUP. Bw'owulira nga waliwo ekikulemesa nga gw'olaba eri gy'ogenda okudda yeewali ebirungi ebigenda mu maaso ku bannayuganda, tewali injustice yadde n'akamu, amadagala mu ddwaliro mangi, enguudo nnungi, enguzi tewali, obukulembeze bwebwo, demokrasiya yeeyo, eddembe ly'obuntu bakiri ku human rights nga birungi, oli wa ddembe okuva ku NUP n'oddayo ku NRM. Naye bw'olabanga ebyo si birungi olina kusigalawo ogondere ebiriwo obitereze mu nju yaffe tusobole okubeera nga tugenda mu maaso oba oliawo. Kakati ebigambo bino njagala osooka obiwulire ebireetedde abasajja bano ku security yaffe okubeera nga beeyuzayuza si by'amaanyi nnyo bitono, naye biwulire ate olye ne reaction ku Foot Soldier waffe omu bwe yazzeemu ku nsonga y'omulenzi ono amanyiddwa nga Waiza eyavuddeyo n'ategeeza nti asobola okugenda mu ghetto n'amobilizinga abavubuka ate ne bakuba security yaffe eya pulezidenti waffe era asobola n'okubagoba mu ghetto n'agoba ne pulezidenti mu ghetto. Ebintu bizitowa bino. Tujja mu struggle eno nga mission gye tulina enkulu yakula obutwe tusobola okutuusa okufuta y'abaana baffe ne bazzukulu baffe, naye ate abantu abamu bwe bamuwa obuyinza ne bagamba nti yegwakulira security y'ekitebe eno n'otandika okozesa interests zo. Wano ku kitebe waliwo ebintu ebyobufuzi bingi, abantu abamu bwe batulaba ffe batulaba nga abalina bye twagala okubatwalako, batulaba nga abalina nga abagenda okubatwalako, abayimu abatulwanyisa nyaŋŋanya okujja ku kitebe ky'eggwanga gwe. Omusajja ono yayogedde ebigambo bingi nnyo, bingi ddala, wabula saagala kubeera nga mbimalayo, naye mu bufunze njagala nkwene ku reaction ya Foot Soldier omu atambula ne security yaffe nga bwebeera okuva ku A paka ku Z, kubanga ku kitebe abaana babeera okuva ku Monday paka Sunday buli lunaku. Kati sooka oli ebigambo bino ebyaddiddwa mu Comrade Waiza ate tugende maaso. Waiza sigenda kwogera bintu biwanvu nnyo. Kyenkusaba mu struggle eno olina okuba ne discipline, ate olina okumanya komandi ne bakama abo n'ensonga ziwatadde ku media wali badde ogenda ku kitebe kuba buli lunaku obeerayo, ate security gye weetikka tekuli agenda kwesimbawo. Edi Mutwe tagenda kwesimbawo, Akireewo tagenda kwesimbawo, Mbogo Sesa tagenda kwesimbawo. Kwabo bonna tekuli ayagala kifo kyabwe MP, tekuli ayagala bwa kansala, tekuli ayagala bwa meya, tekuli ayagala bwa chairman. Basajja battu bali ku nsonga za ggwanga, basajja battu bali ku nsonga za ggwanga beweetikka. Weewaawo gwe oyagala obukulembeze, oyagala obwa kansala, naye mu byonna we baba kugambyeko kiriza ensobi yo weenenye weetonde, naye tosobola kutiisa security team mbu ogenda leeta eggaali nga gye waleeta ne basiwuka empisa n'oleeta eggaali ku kitebe ekube Comrade munno ne bagamba ffe si yennono yaffe, si yenneeyisa yaffe, ne bakusaba ofune ku mpisa, ne bakummuzaamu just week emu ofune ku mpisa. Naye olw'okuba omanyi tojja kujja oyogera ku social media, Akireewo si wa social media oba si mwogezi nnyo, gw'olw'okuba oyogera ghetto commander. Ani yakuwa oba ghetto commander? Kuva ddi nga ghetto ekuwadde oba ghetto commander? Mbw'okomandinga kyogamba so commandinga ghetto nejje blocking Edi Mutwe, blocking Akireewo Kivumbi, blocking General Sensor, kale mbwe blocking president kubanga Waiza commandinze ninga. Lwaki toba commandinga n'ogenda n'olumba State House right now? Obwo busungu n'obumalira ku Museveni, bumalire ku Museveni gwe bumalirako obusungu obwo kubanga kye kizibu kya Uganda, kubanga yasibye baganda baffe. Lwaki obwo busungu bw'olina bw'oyagala okutwolesa oba bw'oyagala okwolesa eri security team tobuteeka ku Museveni? Lwaki obutunuuliza mwana wa Nambi?
lwaki obutunuliza ba comrade edi mtu atayina mundu akire atayina mundu sense atayina mundu mbu ojaleta agundi mbu bajje mu ghetto kyogamba osobola blocking security team ngeze mu ghetto gomanya abane gali ze balina gomanya abane gali ze balina mbu kubanga olese gali ojaleta gali munange gali atetuke waliri nga ate munange betu goletedde gali ngate abo batabanibe bana be ate gali ate ekuchukire ochegeera egambe munange bano bakama baffe so muganda wange waiza amala si malungi evubuka si ddungi ate tulina okuba ne discipline yennono yafenge niyo pi tulina okuba n'empisa waiza empisa kikulu nnyo wobanga wasiiwuka empisa ne bakugambako ne bakunenyaako kirizo savinga akabonereza akakatini ke bakuwaako ewiiki emu n'obutawera jakusinga ogenda ku media otandika okwogerera bubi nnyo abantu oba security team kubona tekuli agenda kwesimbawo kwabo kyenyinza okugamba edi mute talina kifo kyanoonya position gyanoonya nkubuulira amazima akireewo kivumbi talina position gyanoonya mbu agenda kwesimbawo ba meya oba MP oba kansala oba chairman wa kyalo General Sensa mbuku talina waagenda kwesimba gwe n'ogenda kwesimbawo naye abantu abo tebagenda kwesimbawo fe tugenda kwesimbawo ngenda kwesimbawo naye abantu abo tebagenda kwesimbawo twalibadde tubawa respect yaabwe ba general tubawa respect ate tuyimanye we tukoma secretariat eina rules zaayo ochegera eina engeri gyetambuzamu n'emirimu gyayo si gwagenda okujja owe secretariat ekyokukola yiga bakama abo yiga bakama baffe manya woyina okukoma manya kyoyina okukola saagala enduulu zikuleetera obuzibu ojja kudda gyozzeeyo munange bakubira enduulu olowooze nti bakubira enduulu olabe nga gwatudde mu ntebe ya president waffe Kyagulanyi olabe nga n'obwa president obusobola muganda wange saagala nduulu ekuwabye bayinza okukuba enduulu ne bagamba n'obwa security gwasobola otuliidinga osobola okulya kati security ya president munange saagala bakubisa enduulu bakyali baffe bajja kukubisa enduulu ate bamale bakuddukewo nga balaba ate ekkubo lyobatwala mu kyama golabe ng'enduulu ze bakubisizza osootula mu ntebe y'obwa security nga gwasobola leading security ya president ekitasoboka kyogamba security ereme kukola emirimu gyayo gyerina okukola kubanga wayiza oyogedde funawo okoma muganda wange eno sitwago tuli mu lutalo olw'okununula eggwanga lyaffe Uganda okuggyako Museveni kanywa musaayi omutemu naye tulina okuba n'empisa yekyo mukama waffe president akyogera enkya n'eggulo nze mbeera zo zannemu otegeera emabegako nakulaba ojja okuba Bobi Yange osabula Bobi Yange nemu okutegeera muganda wange nalaba osekula Bobi Yange bubinyo ekisaawe ya leero zo osekula akirewo akiri omusajja wattu abebbira akyawonyera mutunuulire akyawonyera akyabebbira musajja wattu omanyi kye baamukola gwoliko essaawa zino nomanyi ng'akyayina obulumi buli eri gwomanyi obulumi omuntu bw'abeeramu nga yakava mu mikono gya ggoonya ate ku kitebe otuukawo bulungi nnyo ekitebe teri yakubulookinga kuba oyingawo bulungi nnyo pulezidenti we yadde agabira abaana ba ghetto ennaku enkulu wabaddeyo wawe yakubulookinga nga tewaliwo omuntu akusindika twage kamerawo nga bakusindika SG n'ekyama Nyanzi we baali bagenda mugundi mu ghetto eyo waliwo bange leka kwonoona mannya g'abantu akirewo talina buddebo edimute talina buddebo General Sensa talina buddebo security team talina buddebo kyenyinza okugamba naye kola kyoteekeddwa okukola zanya paati yo gwe zanya paati yo naye buli muntu muleka azanye paati ye kuba tozola zanya zonna kakati nno ebigambo byebyo birungi si birungi nga naffe kennyini tuganya okwetereeza wadde nga twolekedde akalulu 226 bino nno si by'amaanyi nnyo okusinziira ku bintu ebisobola okubeera nga bitulemesa okubeera nga tugenda maaso buno busammambiro kakati nno waliwo enteekateeka empya era twandiyabanga 2025-2026 Mwami Museveni tagumalaako waliwo ampuliriza mission enkambwe zino nga zirabika zatandika dda era nga abaziwomyemu omutwe ez'okumaamulako Mwami Museveni n'abamufaanana wano mu East Africa era nga bawomye omutwe mu nteekateeka zino ate bandi babayita mikwano gye abasajja bali bakyeruppe amawanga nga gamaze okubeera nga geegatta Amerika yennyini ng'eriko eggwanga erya Bungereza ne European Union yonna
kw'ossa Bufalansa. Jjukira nti Bufalansa eyagobwa eri ewali omusajja amayitibwa nga Mohamed Traore eyakawamba obukulembeze wali eri mu West Africa. Kaakati ono naye interest ze n'ayagala zikomyewo ku East Africa. Jjukira nti Rwanda erina influence France erina influence y'amaanyi nnyo ku ggwanga erya Rwanda. Eggwanga erya Rwanda likwataganye kinyana mpindi n'eggwanga erya Uganda. Kyokka nga ne BRICS oba giyite amawanga gali agakulirwa China ne Russia ne Brazil ne India nga gakamala okusayiningisa Uganda endagaano. Kaakati abazungu bagamba togunywa oguwanda tetuyinza kukeza ggwanga lya Russia kujja kwekulubeeseza mu gaali amatwale gaffe aga Britain oba abagaba British Abangereza ewali Kenya ewali Uganda n'amawanga amalala ageetoloddewawo ate eggwanga erya Russia ne China lijje litwalewo. Kaakati wano waliwo okulya n'okukombeswa nga Mwami Museveni yakamala okwegatta ku BRICS. Jjukira nti amawanga gano gabadde gagenze gamusalako mpola obuyambi n'okumuwola ensimbi kubanga ono tasasula ate ng'eddembe ly'obuntu alirinnyirira. Kati n'asalawo yeegatte ku ggwanga erya Russia ne China. Kaakati embaga y'eno nayo giwulire. Akugambye wakati ng'osabira okumalako omwaka gwa 2024 ng'oserebulatinga saba nnyo Katonda era sabira ensi yaffe Uganda omaleko omwaka gwa 2025 kubanga guno omwaka gugenda kubeera gwa fire muliro. Si byogera kubatiisa naye nze nabagamba nzize nga mbannyonnyola akabi akali mu BRICS. Senga BRICS eno ejja n'ekombayininga mu Commonwealth state whereby nga state ebeera mu buyinza obwo ebeera teyina powers oba amaanyi g'abantu nga tegayina. Museveni tagalina kyekyo kiri mu Uganda. Russia eno eri mu West Africa ebityo bibadde safe nnyo kulwaki ti dictatorship zineno bajuntas abadde bawamba babadde balina amaanyi g'abantu nga bagalina era bakeera ku makya ne bagamba ono France tumufulumye. Okitegeera wabula bana abasajja kye bakoze okukwata Uganda eno giteekayo n'ekibuli just baagala bwagazi kusooka ya America na Bungereza kye baagala okukola. Naye ate ne France gye bagobye eri waggulu mu West Africa ate naye ezze mu East Africa n'ekombayininga ne bana abasajja dize combine effort eya Europe yonna kati. Tebikyali bya America na Bungereza wabula ne Europe ebyegaseemu ebintu bya Congo ebyegaseemu kati wano fire. Kitegeeza buli omu alina okujasikeyo kaasiseyo nakugamba eno battle ya interest. Naye ffe bannayuganda tusobola okwekontrolinga tuyisobola okontrolinga olutalo luno kwaffe tusalawo. Akeera ku makya n'atulaga omululu nga tumugoba. Kati ne France gye bagobye eri waggulu mu West Africa gyeyo obusungu n'ebuleeta wano nkugambye ngenda kuza omwezi lumu January omwaka gwa 2025 Uganda egenda kufuuka member wa BRICS patana member wa BRICS. Okitegeera naye nkugambye luno lutalo okitegeera lutalo wakati wa dola ne BRICS wakati wa Trump ne BRICS wa Trump administration yejja okitegeera naye ate ekyo munange nga tunakigenda mu n'ekirala kigire kino kyekiri e South Sudan. Okiraba? Olengera ekiri e South Sudan nakyo kiraba nti nakyo kitokota. Kati America erangiridde okuba sanction buli ali mu lutalo lw'e Sudan. Ani? Museveni. Ono Museveni gwe bagenda okwokyeza nakugamba zino zigenda kumunyiga. Tugenda muluma mu state nga munafu. Ate tuyambiddwa ti Nairobi process egenda kubeera activated. Kitegeeza ki? Ti muna Uganda energize organize essaawa. Tulumba omusajja ono. Tumulage kiki tuli. Okitegeera ko batujoze banga dene this is the high time tukikole. If we miss this tetugenda kuddamu kufuna opportunity ndala. Nairobi process once it is activated jukira M23 essaawa eno kino ngambala yiyo kuntemako omukono M23 eyingira Uganda buli lunaku. Abahutu basitudde enkanda egundi enkundi yawe Tanzania e Congo. FDLR beba na abahutu ba indigenous bananyini bagundi temujja kunjogeza luzungu wano bananyini bensi gye bayita Rwanda. Kagame era yefia ye abantu bano okuddayo kyabadenga atya kakati era abahutu begase ku maje gachi begase ku maje ga Congo bagala kudda waabwe. Okitegeera abahutu bagala kusinzira Congo badde waabwe bakoyeyo. Naye njagala mujjuke nti era Museveni yazanya party nene nnyo okunyigiriza abahutu bano okubagoba mu nsi yaabwe okugenda mu Rwanda. Kagame gyabadde abakuumira ebbanga lyonna Kagame yabadde abakuumirayo essaawa eno bagamba nabo bakoyo bayita abayekera nga balina gye baava. Kitabuse 2025 tegugenda kubeera mwaka mwangu aida tulina okukikola twemaleko bino kubanga ne wona agamba nti ogenda kutula musajja talina sente. Abalasha bano wadde bamutadde mu BRICS tebamuwa sente tebazimuwa kubanga bakimanyi aliyo kaseera buseera kubanga tasitani na konvinsinga bannansi nti naakoleki
awangule entebe oba awangule support yabwe bakimanyi baluzinga teri business ate mu America akimanyi nti alina numbers mu Uganda awo naye numbers zino nakugamba baba ino ziconverting into a weapon. We are weapon tuli weapon esinga ne nuclear tuina kola ki just to organize to stand up and raise to activating buli kimu okitegera kati wakati ng'onagenda kuwa sanctions ze Sudan nabagamba nti ono yali babega golutalo lugenda maaso mu Sudan kyovula bakaluka Sudan akabadde kalina okubeera mu December ono bakongeddeyo paka mwaka gwa 2026 bakongeddeyo kitegeeza akalute kagenda kubeerayo basoke bamala okutereeza embeera lwaki Museveni yali agala kuwamba Salva Kiir yali agala muwamba oluvannyuma lw'okujemera orders ze kati yero laba flaga za Sudan zeewubana za America America atandise okuwamba East Africa yonna nakugamba bano nga banaakuba omuntu basooka kumwetoolola essaawa eno Museveni ne Kagame basigaze ebizibu America ejjo nakibalaze nti yayisiza warning ne gamba Museveni afulume Bungereza yagambye Museveni afulume European Union yonna yeegase ne ku UN bagamba Museveni fulumya amajego Rwanda fulumya amajego mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo wabula Kagame yagamba nti aliyeno kulwanyisa kabinja ka DLR mukagala kuwamba naye nga mujjukire be bano ba originals baaki begwanga libayita Rwanda yabagobayo akati fia ati abananso okudde ewaabwe bugenda kuseka nono 2025 videos zino nziteeka ko date nine ensonga lwaki nziteeka ko date I want you to save these videos muzisaving okitegera kakati gwe naawe bakugambye nti ogenda mu BRICS naye mujjukire already tuyina China already etubba goloza Uganda egenda kufaana netya nga tugenze wansi wa BRICS nga tuli under dictatorship ya Museveni muloza kigenda kubeera kitya okitegera kigenda kubeera kitya mu Uganda gwali awatudde ngono omusajja kiyakoze nga akwata akalulu jukira process ebadde ino okutandika ngenda kuzo mwezi 3 omwezi gwa January omwaka gwa 2025 omwami ono yabyongeddeyo nga asubire kigenda okuva mu summit eno asooka alabe amala okulaba kye kigenda okuva mu summit eya BRICS byali mu kweka kati bakukuta naye de naji breakings de nabibawadde nembagamba nti ngenda kuzo omwezi lumu January Uganda egenda mu BRICS naye mujjukire bana aba communist bano bote bafa kubya dembe lyabuntu tobanyumiza tobibabuulire ebyo oba mulondo bate mulondo bakuba emigo bate bakuba mwe mumanyi boka sabafuna ebyobugagga awo wetwolekedde muna Uganda awo wetuli sogera mu bogezi ngenda kuzo omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 Uganda mugenda kufuka ba full partner state ba BRICS summit yatudde nga bagera ku nsi 3 Algeria Nigeria ne Uganda balonzeeko Uganda nakugambye ensi ze babala BRICS ekiruzinga kyonna kino botawulino nalo negenda duluzingirawa senga Uganda jesigaza yokayoke mu bweti egenda neyingira America nejijjako atenga odds tezigatta okitegera tezigatta nakugambye ono musajja babakubye yala olwaki nti babagambye ebyobugagga bya Uganda okuddamu okwata ku byobugagga bya Congo sasi bibadde bitira Uganda na Rwanda ne bigende Russia yensonga lwaki bana abasajja bagala ba activating Nairobi process bakubira omuntu kakitegeeza ensi za East Africa zona zino okujja zitukirize endagaano eno teri kweri amulu kwe kuluno teri tulina okulaba Kenya ng'ekutte ebyokulwanyisa erumbye Uganda tulina okulaba Tanzania East African Forces nga zirumbye Uganda senga M23 kagitanda neyingira Uganda akugambye saawa eno M23 eyingira Uganda buli lunaku okitegera era yensonga lwaki bagambye jukira bali bagana ennyonyi ne drone okolaki okubuuka nga bagana Kisekedi okubisa abantu bano drone kati bamugambye go ahead era bakuba M23 esaawa eno mu Congo yekwese mu chachi yekwese mizikiti yekwese masomero yekwese ne malwaliro abalala bayingira Uganda okitegera yekwese ne malwaliro lwaki akabinja k'abahutu abagenda mu Congo begase ku maje ga Congo ne ba machineries abaletewa Bungereza na America okuba M23 ogifulumyawo they are the same forces kati mugenda kulaba nga balumbye Rwanda eno nga basinzira mu Congo then East African Forces eyina okujja mu Uganda nkiddamu under Nairobi process East African Forces zina okujja mu Uganda zijeo M23 dead or alive senga Museveni abalemera kibakakatako kuba emundu balwanagane ne UPDF bajijeo ku mpaka eyo Nairobi process nkugambye Tshisekedi wava mu America bwati ku trip ye agenda kusisinkana Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta ye champion wa Nairobi process, not Samei Ruto. Samei Ruto wamala okuwangula akalulu yagamba engeri Uhuru Kenyatta yabadde nti yatambuza Nairobi process agisigale mu kuba yagitegeera. Yensonga lwaki ono Tshisekedi bamugamba kuyingira ofisi yani ya Uhuru Kenyatta. Okitegera bamugamba kuyingira ofisi ya Uhuru Kenyatta ku activating na wana bagamba nti Rwanda process keganye. Ekidako kigenda kubeera kira kubanga Nairobi process yo sinsazeemu weri. Ekyo twali tukisuubira. Mwena abaludde era abalaba video nga basaza mu Rwanda process. Kati ekyo tubadde tukisuubire era we tusuubira naye nkugambye olutalo lujira Uganda na Rwanda. Muna Uganda ki nabagamba era ne mu video yange yasooka nabagamba tuyina okulaba nti naffe tutapinga mu masanyalaze geno opportunity ezze okulaba nga tugoba Museveni oyo. We have to use this opportunity tugobe Museveni. This is the high time we do this. Abanyarwanda bo bagamba eno opportunity tetuleka tugenda kukuba Kagame. Abahutu abali Kongo bagamba tugenda kukuba Kagame. Kagame nabagambye ali mu Burkina Faso gye yagenze. Ewa Traore kufuna maje gajega muyambeko. Naye mujjukire bamazo mu surrounding yenna. Tegaina bases. Wagenda